mani ngayasambi akapiira. Aya bateba. Na yese tumanyi serious interest. Kimu. Ase bateba mupiira. Munana sikazi. Wesebo. Nakano dakuja mu ebintu byoli wanene. Ali mbadde. Oli mu mipiira. Mbadde ali wano wa chairman. Nga mudimu munyumizaamu. Mbadde njagala kunsonyiwa. Sokoneke. Mukazi. Pandicheya. Batandise ddi kubeera nga basobola okuzza wano ku office ne bayasama direct. Chayo nonsonyiwa. Toyina kabina kumutira kutaka. Toyina kabina. Lwasobera nampisi nga kasiufu. Chayo nonsonyiwa naye obusungu badde bungi. Obusungu yansi. Chayo omwami ono aganya okujja ebintu bye mu nnyumba yange. Sikugaana. Sokoneke oyagala kusenguli. Nange sinzaga kusenguka ono. Yala nsenguke nenga sala kusenguka. Chaya bwe yali ajja ku nnyumba zange. Namuwa amateeka agazifuga. Saagalako mukazi, saagalako wa mwana. Naye yawasiza. Yagala musaza ya nkazi. Yagala musaza ya mwana. Saagala. Naye yawasiza. Ate gwe nga balina baana. Anti nze nnyini nnyumba njagala abaliko nga bawuulu bonna nga tewali alina. Kati ero tapasiza. Ono yawasiza ate ng'omukazi alina n'omwana. Musaza situufu. Kyera kyo kituufu. Amateeka tewaziwulira. Amateeka nagawulira. Naye nga bw'obimanyi nange nabadde ngira nga manyi kyema tajja Landio tajja kundaba. Okulaba si ndi wapasiza. Iye. Kati gwe n'ozigamba otya? Kyaya nze nteesa ekintu kimu ave ku nnyumba zange nteekemu omuwulu omulala. Saagalamu wa mukazi. Njagala otumonyere bulungi. Pulabulemu kava kusi. Kyaya ennyumba zange ezo. Mba njagalako abavubuka abatalina bakazi. Lwaki? Olw'ensonga nti mba mbafunamu. Naye Kyaya ono yagaana. Sokoleke pozi nawe bali bawuulu. Kyaya siri muwuulu. Olina musaza nga sizimanyi. Yagenda safaali. Kati buli ebbanga lyamalayo eyo bano benina ku nnyumba zange be bambeererawo. Ye Kyaya. Kati neno zakubeererawo da? Ono yagaana kati kyenyagala agende ndeete mwana akkiriza. Situufu basumbuwa mukazi. Ekyo nali sikimanyi nti oba kyategeeza. Kati siri bweti. Ye Kyaya. Eno nga bwe zaagaana. Njagala oziweeko muzigo 2 kubanga ozononera tayi munene bwati. Kyaya neyanziza. Kyaya ate lwaki? Lwaki? Andi siri bweti. Omusaza zigamba babale basasudde mwezi z'omu maaso nyingi. Tozibanja. Kyaya ngenda musasula ssente ze ava mu nnyumba zange. Kati kazirabe. Kubeera musaza wo nga kali safaali ate ne bemakula ku nnyumba wo. Kyaya neyanziza. Kyaya anazza musango zimba nnyumba zange. Waziza musango kunyenda nga ate bawo weeri zigeze safaali. Gwe ne banyingiza ennyumba musaza endala. Kati obuzibu buvuddewo ennyumba zange. Kubeera nga bapansi oyagalayo bawuulu yeka ku nnyumba. Ate yanedda nejjusa n'okwejjusa lwaki. Kali siri bweti emizigo 2 ey'emwebadde n'endala zibeere naddala olulungi. Ate yanedda. Era ozatukola endagaano.